Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwasuze mutya mwasibe mutya. Nze Nurdin Ntege yona gye musinzira okutulaba mbaniriza muri bulungi. Kakati ekibuga Kampala kikyakutta omuliro. Mu kukwata omuliro njagadde tukitunuulire. Olwaleero bino ebigambo biwulirize nnyo era bw'omala obitereke. Emu bye ngenda okwogera biyinza obutakusanyusa ku lwaki oyagala, ate bimu ne mbyogera n'ogamba mambi ka Nurdin kabyogera. Ndi mu kyalo nno, ndi eno Butebo, oyita Soroti, n'ogenda baba yitayo kyalo nkyerabidde mbimikisinga. Naye okyamala ekitundu bakiyita Busitema, n'okyama munda eyo, n'ovuga ettaka mayiro nga 4 oba 3 gye bayita e Butebo. Ndi ku district headquarters nga bwe nasalawo okutambuza mu campaign eno. Natambula purposely kulaba nti ndaba Uganda efaanana etya, ekuze kyenkana ki. E Butebo oluguudo ndolabye lwa ttaka. Gye mpisa okutuuka ku district headquarters lwa ttaka naye nga lukole, terulimu binnya, amasannyalaze mbalabe bagalina, enkulaakulana eri wakati awo. Naye bayina emmere. Kye basinze okuba nakyo kyendabye nga nvuga okuva ku main eri Soroti, Embale sorry, ng'okutta olw'ettaka okutuuka wano mbaze mayiro nga 3 ez'ettaka. However, buli mayiro gye mpiseeko, buli mayiro gy'obadde oweza obadde osangawo essomero ku kkubo, primary, secondary. Buli mayiro gy'obadde oyisa balina amasomero amakadde n'amapya. Njogera wa Butebo balina soya, balina muwogo oyo, nyina ebisenyi byempisemu nga balima emiceere, balina n'emicungwa. Obukasooli bakyalima nnyo ono subsistence ono, obutonotono obuli awo obw'okulyako, obuwogoogo obutonotono ne obuto. Balabika nabo bali amatooke, balina naye obutooke butonotono buli awo. Babulamu okwongera okulima commercial farming, bakyetaaga nkirabye ng'ekitundu kya Butebo. Naye ng'enkulaakulana tebali wala kuba amasannyalaze bagalina. Amasannyalaze bagalina. Environment ndabye simbi, enkuba etonnya, omusana ne gwaka, obuyumba si bwa ssubi. Abaana bambala zinniigiina, babusiibamu n'obusomeramu babwambala. So measure yange ku nkulaakulana Uganda olumu engiteeka awo nti abaana b'omu byalo balina capacity esiiba mu ngatto, that is busiripa. Balina capacity esomerako mu bunniigiina, at least mbalabye ng'abaana beno bambala nniigiina bonna almost. So Butebo inako weeri, ebyenfuna byabwe bityo bwe biri. Abamu tebambala, abali waka, naye nga mu kutambula bunniigiina babadde babulina. Kankutwale mu kibuga Kampala. Kampala twafunye omukulu Luzzi. Nkebera erinnya lya Luzzi eryokubiri, Honorable Luzzi ayagala bwa MP Kampala Central, naye yahitinze ground with the storm. Yahitinze ground with the storm. Abraham kebera eddiini ye oba musajja musiraamu. Namulaba nga atema bajjajjaabe, ate basiraamu, family ensiraamu nnyo. Ate nga Kampala eno byonna gyebiri, naye badde wangaalwamu basiraamu bwe batyo. N'abalala badde bajjamu naye nga bw'ogattagatta. Kampala Central wejjudde nnyo abasiraamu. Kankugjeyo. Kikyendaba nze ng'omutunuulizi atunuulidde Uganda ebbanga okuva mu 2011
I was fresh from school. Nengenda ku Bukedde. Like enough, nembera part of the team. Yatandika political shows nga Bukedde yakatandika fresh. I think I was 21 years. In 2010-2011. Nembera waawo nga ka producer ke batuma bino biki. Nenzija nga nkula. Nga nkavalinga ndaba ebyobufuzi ebikolamu ezo campaign nenzimala nengenda mu campaign eza 2016 awo nenzikavalinga paka Nambole munda. Tuli wakati awo Bobi Wine n'agamba azze kuba MP Kyadondo East, I think. Bobi Wine bw'aba ajjukira nzo omu ku baamuggyako interview we yalondera waaliwo akayembe Kyadondo awe wali polling station we yalondera kamera n'egimuteekako bwenti ne microphone. That is 2017, I think. Nga ffenna tetunna amawulire tegannafuuka gali buli nsonda nti weegali owasimu akwata owaki nga buli omwalina okutuula ku TV alabe. Ne bwe yajja abantu kankunyumize Bobi Wine bwe yajja kubwa MP bannayuganda abamu tebamukkiririzaamu. Bobi Wine bwe yajja kubwa MP bannabyabufuzi be mulaba abaleera abamwetuggako abamufuula mbu mubi gye bali tebamubeererawo. Nkibaddiramu Mathias Mpuuga, Sseggona, Nambooze aba ajjukira nzo omu ku baamuggyako interview we yalondera waaliwo akayembe Kyadondo awe wali polling station we yalondera kamera n'egimuteekako bwenti ne microphone. That is 2017, I think. Nga ffenna tetunna amawulire tegannafuuka gali buli nsonda nti weegali owasimu akwata owaki nga buli omwalina okutuula ku TV alabe. Ne bwe yajja abantu kankunyumize Bobi Wine bwe yajja kubwa MP bannayuganda abamu tebamukkiririzaamu. Bobi Wine bwe yajja kubwa MP bannabyabufuzi be mulaba abaleera abamwetuggako abamufuula mbu mubi gye bali tebamubeererawo. Nkibaddiramu Mathias Mpuuga, Sseggona, Nambooze, Lukwago, abasajja bonna boolaba abalowooza nti Bobi Wine mubi bwe yajja kubwa MP mwaliwo. Nambooze oyo gwola yamusaba ne ssente okujja kulaale nga bya buntu. Lukwago ye yagamba munnange ndi FDC kati sisobola ku campaigningira. N'agenda kaawo nga ku fairway olwo ali mu nomination zinaatera n'asanga ababaka nga batudde banyina bakacyayi ke banyumya nga yagala beebuuzaako yeesimbewo nga balabira ddala tubuulira bayimbi nammwe. Musajja amuyita Kasozi Ibrahim yali wa Makindye East eyo nga kyekisanja kye ekyasooka. Ye n'abuuza Bobi Wine oyagala ki? Yagala kwesimbawo biki? Genda onkubira budget ombulire ebipande bye weetaaga posters simanyi na biki ebirala n'ebirala ombulire ndabe kyenteekako. Kasozi n'agulira n'awa Bobi Wine ebipande ebyasiigibwa ebyateekebwa Kyadondo gye yeesimba. Awo wonna nkugamba tebannamulabamu ka muntu. Naye oyo yamuwagira buwagizi nga bw'ogamba kankuyambe sisobola kulemesa kirooto kyo. Gye twatambulira tugenda okutuuka 2017 akalulu kagenda okutuuka Museveni ajjeyo n'agwa mu buto. Museveni ajjeyo n'agwa mu buto NRM erina okuwangula. FDC eddeyo agwa mu buto kanti nti alina okuwangula. Olunaku lugenda okutuuka ng'ebule wiiki
ngalaale zaakuba mu Kyaddondo East buli omu agamba kiki kino agenda okuweta ekkona bw'ati nga okulonda nga lwakutaano nga buli omu ategedde NRM yajjayo buli kintu bakiyimba baani ne bavaayo okulaba akalulu Juma Seyiko nanda wangoyo Edi Mutwe ne tukamboka Edi Mutwe aludde mu gundi za Bobby Bambi ate wallo fiiti Edi Mutwe zijukira ekiro ekyo yalina abayaye be yali yaguddemu ng'okulonda kwanca nandaga olugalo luno ng'alusibye plasta nga yakubye ebikondo bimala mu kifuba naye nga ku gaali kwali era nzijukira akalulu bwe kaali kagenda mu maaso eyo ssaawa 4-3 twatambula half a kilometer ng'abantu bangi ku nguudo bati ne Edi Mutwe oyo n'anfunira boda nza nengenda ku Bukedde we nalina parkings emmotoka yange nenzira ewaka bugenda okukyanga buli nsi Uganda yonna enyumya ku Bobi Wine ng'omubaka wayita ennaku speaker Bobby ayingira parliament ng'era omuyaaye ng'omubanda ng'owa ghetto ng'omuyimbi naye nga yewanjawulo ekibuli kyazze wa kirasi nnyo agenda oyingira parliament buli omuntu n'alaba ku muyimbi ayingidde ba honorable Bobi Wine ng'ayingidde olubu lw'aba honorable bamulabanga omuyaaye azze gye bali bagamba laba nnoono bwe baseka n'okuseka nga tebamanyi kijja nkwadde that background fast forward ndoza wayita emyezi 4 nga buli omu ategedde ani Bobi Wine ayingidde parliament nga bwe yali asaba omukubirako campaign luli be baagala omwekubya naye ebifaananyi nga bannamboze baagala kuba wano bagundi baagala kuba wano 2018 njukira Namboolo oyo wali oba mupiira ki 17 awo ng'atambudde Genobijiru oyo be basooka okuyingira people power bali enambole n'awanika ebipande Bobi Wine for president nga teri akisuubira Bobi Wine my president Bijiru oyo gwolaba nga Bobi ndalowooza nti aneesimba kuba president oba anaakola ki ekkona ligenda okweta 2018 ekyaliwo kyonna mujjukira kutogikwatako era 2017 gye yayingiriramu awo ne bibaawo nga buli muntu atandise okufiiringa amaanyi ga Bobi Wine amwagala n'atamwagala ng'oliwo opposition olina okubeera ne Bobi Wine eyo history njagadde mu kuwaako kikyenzijjako tugenda okutuuka 2019 ng'amaanyi ga Besigye bagezeewo 2017 Bobi Wine yagenda okujja nga Besigye yasinga amaanyi mu Uganda mu opposition era Besigye yalina ekirowoozo ekikomawo mu 2021 ng'alina okwesimba kuba president Besigye retired Colonel Dr. Kiza Besigye 2018 nga omulenzi Bobi Wine bw'atambula eno Besigye n'atambula eno nga weepimiramu ng'olaba tebigatta nga weepimiramu olaba tebikola ki tebigatta ng'olina okusalawo ogende ku ludda ki odde ku ludda ki olutuufu kyekyo ekyaliwo ewantu awo kakati tugenda okumaliriza nga Besigye amaanyi talina naye nkuwadde Bobi Wine yajja atya tulina omukululozi yazze gw'omulaba otya ajjidde kuba MP amasanyalaze galina ogalaba ogwataakinga kwani alina omuntu gwe yeesibyeko nti y'okufuuka kyali kuba Bobi bwe yali ajja talina gwe yeesibako yajjanga ye
yajjanga ye n'afuuka kyali kati either joininga ye oba obivaako oba naawe olina okuba ow'amaanyi in your own way. Kati ye Bobi Wine bwe yatambula leero nnyina Luzzi, Kampala eyimba Luzzi, ne bw'asalawo kujja bwa meeya abulya, ne bw'asalawo kujja ku kifo ki mu Kampala wano akulya. Luzzi mulala ndaba Luzzi nga akasuse mpaka wootasobola kumanya. Ndaba Luzzi sigalako. Okay. Nina abadde mpita ne ngamba abantu b'ebutebo tebandike ebutebo nvuddeyo ntya. Naye Luzzi ekintu akikola atya? Politics abeera bw'ati. In the demagoguery world, according to the Socrates, abaaliwo mu myaka gy'edda mu Greece bwe baali bazimba democracy, bwe baali bazimba politics, bwe baali bazimba governance. Omanyi ebintu bye twogerako ebisinga bya myaka 4, 5, 20 mingi ensi ejje eshapingamu bushapings. So democracy ku ebitono by'endabye yava mu Greece, era bamuwakanya abakulembeze abaaliko nga bagamba democracy aleetera abakulembeze abatasaanidde kugenda mu buyinza. Olw'okuba democracy means numbers, it does not ask for qualities, level of understanding, qualifications. Let me take you back ku mirembe gya Yesu. Ku mirembe gya Yesu democracy yakola bwati. Abagoberera Bible mumumanyi waliwo omuzzi w'ebikolobero ku mulembe gwa Yesu we yattibwa. Eyali omukulembeze w'ebiseera ebyo batugamba yayagala okuwonya Yesu ekibambulira, naye nga yagala muwonyeze mu mateeka. Yamukasuka mu democracy. Wulirawo wano bulungi. Baakwata omusajja omukwasi w'abakazi, omutemu, omubbi, omuki, ngo baagala bwe bamutaawone. Omusajja ono n'anoonya engeri gy'asobola okuwonyaamu Yesu ekkomera n'okuttibwa, ng'alina mumuteekako musajja mukozi wa bikolobero, ng'alina mumuteekako musajja omutemu atya, ng'agenda mumuteera abantu abali eri balondewo, kuba yali akimanya omusajja ku bizibu bye yali abatuusizzaako: okutemula, kukwata baana n'abakazi, kutta bantu. Abantu baali bamukoowa mu society yaabwe. Ekitegeeza Yesu ng'alina okuwona, naye democracy manyi kye yakola. Abantu bagamba twagala Yesu y'abaafa paka kati mufu. That is democracy. Kati politics bwatu gyava kati tugenda ku popularity byonna abantu gye bakira. Kati Luzzi yazaalika amasanyalaze ago, entambula zitandise okutabukamu wano, omutima guŋŋamba kansooke mbakomye wano, kirabika tuvaawo ebutebo, nja beeyongeza mu maaso awo wano kanveewo ndabe ekiddako, naye mulowooze ku Luzzi singa mba sikomyewo. Luzzi ayinza okufuuka ekizibu mu ggwanga muno. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bwe nkomawo nja bbawa part 2.